Hey, bane nzize alhamdulillah. Call your friends, tutandike njagala abantu batono nnyo. Tugende maaso. Inshallah alhamdulillah. Who is trying to call me? Huh? Babylon. Babylon. You're trying to call me right now. I'm gonna talk to my people. Abanaye mbalamusizaako mwenna abali eyo. Abasiraamu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu kama yebazibwe. Muli bulungi. Ndi musanyufu nnyo okuba mampi. Nti nfunya akadde. Nzije tunyumyemuko mbabuulire embeera mwendi, mbabuulire byempiseemu okutuuka wano. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mbasanze ng'ate muli balamu. Alhamdulillah. Mugamba mutya? Muyite bannammwe tutandike. Mbabuuzeeko. Kale, sanyuse nnyo balaba. Nyinza okuddamu ne mbabuuzaako mulundi ogwokubiri. Abasiraamu, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu kama yebazibwe. Sima nnyo kubanga mumpagira mungoberera mubeerawo mu mbeera zonna. Nyina ebibuuzo bingi bye mwadde mumbuuzizza era bye mwagala njogereko. Nja kubyogerako byonna inshallah. Nja kubyogerako. Naye ng'okusookera ddala nja kusooka neebaze Mukama ku lw'obulamu bwaffe. Nze naawe munnange gwandaba essaawa eno. Era omuntu Munnayuganda gwe tuva mu nsi emu kwagala nnyo kubanga tulina ekitugatta y'ensi mwe tuva, mwe twazaalibwa ate mwe tugenda okuba nga tuziikibwa inshallah. Esaala yange okubanga omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi aziikibwa waka kubanga bye bimu ku bintu ebibadde nga bineeraliikiriza wano naye nga naye senga omuntu afa kati oba senga afuna obuzibu, honestly what happens? Mbadde mu fear y'ekitala ate nga nsaala nnyo okutambulira mu fear. Naddala waliwo nalaba ku president bwe yagamba nti omuntu aba afudde covid abeereyo. Ate ebiseera byali bya bunkenke nnyo nnyo. Nali nina ebirowoozo bingi nnyo ngamba my God, omuntu ayinza kukola atya? Naye Mukama mulungi, tutandise okufuna essuubi. Simanyi ki kye mba ntandikirako naye nga I'm here to spread love. I'm here to spread love. I'm here to tell you more about myself, what I've been going through, and me and my brother Splash bwe twasigala wano najja ntya wano ndowooza bwe mba ntandika. Kale njagala mbatandikire nti ng'ennaku z'omwezi ndowooza zaali around ennaku z'omwezi 12-13 najja mu Abidjan nga nzize okuyimba ku festival gye bayita Massa. Massa Festival yakabeerawo emyaka mingi. It is organized by the African presidents okubanga uniting cultures ez'enjawulo okuva mu Africa onna mawanga amalala ag'Ebulaaya. They invite so many artists from all over the world to come and entertain the people. This festival is supposed to be moving countries eri abo abeegattira mu mukago gwa Massa oba mu ngeri nga baatula ne bakiya African presidents. So najja wano nga nyina performing ennaku z'omwezi 14 March. So bwe natuuka wano na continue nga nenkola show yange netambula bulungi nnyo era bwe namala nenzira ku hotel ne bandi yange wano twajja abantu twali abandowooza 9 munana netukola show yaffe. Bwe twamala okukola show buli omu n'akola ki netudda ku hotel, then twali tulina okuba nga tuflyinga the next day. Naye nze I decided to extend my flight so that nsobola okubaako wano recordings zenkola awo nensalawo nsigale ne Splash because ayogera ajja kuba nzivuunulira. Twali 2 then mwezi ennaku 2 olunaku lwali nitandika oku extendinga
ngetugamba to extend one more day until they cancelled, until the airports zali shut down. Bwetyo bwe twatuuka wano. So abantu abaali banenya bulwaki yagenda ng'embeera agiraba etabuse ng'alaba obuzibu we buli n'ebirala ng'ebyo. Baganda bange ekyaliwo kyali nti nasayininga contract ate eno festival ya government nga bwe mbadde mbagamba munansonyiwa nyina ndooza poor connection naye nga nali sobola kugaana kujja kuba nali nasayininga contract ate covid yali tannaba kubeera serious bwati nga bwali. So tegwali musango gwange kubanga ndi mu Ivory Coast olunaku olwaleero nali nyina okujja okutuusa obuvunaanyizibwa. However much ebinnaku mwe najjira zaali nzibu naye kyamukisa mulungi nti wendi nkyali mulamu mpise mu buzibu bungi okubanga ndi wano. Abantu bangi bagana naye atogezeemu tolabika bubi. Ekituufu sirina kufa, nze ndi hasla oba okitegeera. Nze ndi hasla, nze ndi musajja mupambanyi, mba nyina okuyiiya nti bwe nsobola okusurvivinga ndi kaana kambaata mumbedde nnyo mu mbeera ezifaanana bwe ziti n'okusingako kyova olaba wendi. So nebaza nnyo abantu abasobodde okubanga munsabira ekyo kye kisinga n'obukulu ne munsabira Mukama yankwatiridde okubanga ndi wano kubanga nava e Kampala nga ndi mu bizibu eby'enjawulo. Nali ntegese festival gye twateekamu esente empitirivu ng'ezimu sijja kulima nga tuzeewoze nabwewozi mu bantu tusobole okukola omukolo kubanga it is my dream to do that festival kuba ntambudde mu mawanga mangi nga ndaba abantu bayambye ensi zaabwe kubanga zisanyuka mu ngeri emu ey'enjawulo, and I wanted to do the same. I wanted to do the same to my country, and that's my dream too. Hope Mukama nanzikiriza nenkontinue nga nenkola festival kijja kunsanyusa nnyo bulamu bwange bwonna. Kakati nga tugenda mu maaso natuuka wano sente ze nali nza okukolera nenzikoze nezigwawo mu nnaku ndowooza nga 2-3 kuba obulamu bwa wano buli very expensive. Bano abantu bakozesa sente zikolebwa Abafaransa ziva na France gye baziprintingira. Sente za wano ziri za waggulu nnyo kwegamba emitwalo gya wano 5 mulimu $100 ate ng'emitwalo 5 n'ogenda mu katale okubaako kyogulayo olekayo 10. So obulamu bwa wano buli very expensive, very expensive. Sente zikozesebwa wano zikozesebwa Cameroon, zikozesebwa Senegal, zikozesebwa amawanga nozanga 10 n'ameka. So si byangu naye nebaza nnyo bakwano bange basobodde okubanga banyambako nensobola okubanga mbeera wano mu Abidjan. Mikwano gyange mwena ab'enjawulo abanzirukiridde mugeremu ob'endala mwebale nnyo mwebale ddala. Then nebaza ne Mukama Katonda yampa ekitone eky'okuyimba okuba nti nsobola okufunangayo ku ssente ezimbeezaawo yadde simaze kulinnya ku stage era nakyo kinnyambye nnyo. Kindaze nti entuuyo zange zembadde nga ntuuya n'emyaka gyonna nali sifiira bwereere kuba ne bwe mba ndi mulwadde nga ndi ku kitanda kati nyina essuubi nti nsobola okuba nga nfuna ekyokulya. However much simaze kulinnya ku stage sobola okufunako ku kyokulya ekitali kyamaanyi nnyo, but at least ekiriwo kisinga ekitaliiwo ndi musanyufu nnyo. So mwebale kunsabira n'abanyambyeko mwebale nnyo ab'enjawulo besobola kuba kumenya wano mwebale nnyo mwebalire ddala yemwe ensonga lwaki ndi wano. Most especially abansabira essaala kintu kikulu nnyo, essaala kintu kikulu nnyo era njagala okukubiriza buli muntu ali eyo nti osabanga nnyo. Prayer is the answer. Pray. God will hear your prayer and God will answer your prayer. God is the greatest. God is the most high. Mukama mulungi. That's what I can say. Otherwise mukunda banga ndabika bwenti ntaddeko omubiri ndabika kaskini sikabi. It's not because ndi mugagga nnyo nze namala biki no. Kisa kya Mukama. That's what I can say. Otherwise nalinziza wano for 2 days nakamalawo 4 months. Imagine how much I've spent. And remember, I have a name to protect. Ng'omuyimbi obutaswaza brand yange, obutaswaza nsimu enva na kitiibwa kyange. Imagine what I've gone through. Imagine. Naye Mukama mulungi wetuli wano era bwenti mwesobodde okumalako. Nsaba Mukama anteremu obwangu ate nsobole okubanga
komawo ne muganda wange Splash ne bannayuganda abalala abali eno kuba kati tuli bangi bemanyi nebaza nnyo bannayuganda ababeera mu Abidjan wano kusingira ddala Stella ne sisitawo mutuyambye nnyo bajja ne batuleetera wano emmere ekinayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo Stella webale era abantu abamanyi Stella mwenna mumuneebalizangako ak'ensusu munnaluweero abantu b'eruweero neyongedde okubaagala n'abalala bangi nnyo bambi Brian badde antwalako mu gym nenzirukamu kusobola okubanga obwongo busumuluka mwebale nnyo mwebalire ddala ekikwatagana n'okudda nja bagamba nti simanyi naye nyina essuubi bampa hope kubanga ebbanga lyonna lyemmaze wano mbadde ku hope nga kwentambulira oyogera n'abakulu ne bakugamba tukikolako tugezaako tukolaki olumu n'oba understanding kubanga nange kenyini ne gavumenti ya wano ekimanyi wendi era eri concerned naye baŋŋamba airspace enspe nga bwe nabagamba nali nfunye mukwano gwange Lydia nga yakunnyambako nzije naye era nga tulina okusaba olukusensa obanga mmeka paka ekwiga byali bizibu nakati sawa ya leero nyina abantu abasobola okunnyambako naye airspace is the problem mawanga gonna gakyasibyewo wakitegeera so katusabe naye nyina essuubi nti ngenda kudda olw'ensonga nti waliwo mission ey'abannayuganda etwalagana amawanga zanga 10 something eri Abuja they are working on something with Uganda Air simanyi oba batuuse ku nzikiriziganya tulina okubaako kyetukola tulabe nga tukomawo so simanyi ddi lwe naakomawo so sijja balimba naye nga nyina essuubi nti either nyinza okukomawo guno omwezi oba ogujja naye ekyera bwe ntyo bwe mbadde ku hope ebbanga lyonna nga baŋŋamba mwandiba mugenda wiiki ejja mwandiba mugenda eddako mwandiba bwe tutyo nguze ne zitiketi z'ebbeeyi ennyo ennyo ku Ethiopia Airline nga flight zijja ku online nogibookinga with a lot of money miliyoni 10 nogibookinga ng'opapa ate ne bamala ne bagikansolinga okitegeera so I don't know naye ngezaako okukola research nga sina muntu yenna gwe nyinza ku blaminga abantu bangamba lwaki tovaayo n'okondemminga gavumenti okubanga tesobodde kulwana abantu abo njogedde nabo most especially speaker n'owekitiibwa Katumba Wamala banyambye nnyo mu mbeera eno n'owekitiibwa Nakiwala Kingi naye adde nga agezaako okubanga kolaki nga nkubirako emirundi egisinga okulaba nti ndi ntya abantu bano bagezaako okubanga bannambululira embeera eno ne banga edi mutuufu tukwagala okomawo yogendera tugezaako nnyo ne airspaces ensibe tugezaako nnyo okusaba olukusa tugezaako nnyo okulaba nti mwenna mudda kuba tuli bangi bannayuganda abali eno oba okitegeera ne wabawo ne solutions zenfuna ng'omuntu Ethiopia ng'ejja nagulanga zitiketi baakunteekako air cargo naye ate bwe nva eno nendeka baganda bange bwe tuli mu group tuli almost abantu 6 nga tubadde tudiscuss nga tukomyewo tutya nze nennyonyi nenkomawo nembaleka eno nja kuba mbaliddemu olukwe so I have to wait ntambulire mu mbeera eyawamu ffenna tusobole okuddira wamu oba okitegeera so awo we tuyimiridde mu bintu by'okudda I don't know when naye mwongere okunsabira baganda bange sobole okuba nga nkomawo I miss my home I miss my people sente ziyiika sente zitokomoka naatera kati kutandika na kutunda byange ndowooza so naye tusaba nnyo Mukama nja kudda inshallah naye ndi musanyufu ti obulamu butambula bulungi ndi mulamu bulungi siina wannuma olubuto lwange mulumanya lusazi zinsumbuwa here and there but it's because I spent nali ndi emmere ya wano ng'erimu kamulali mungi bagisiika nnyo kagamba balimu obulamu bw'ekizungu bungi kuba abantu bano bakyalimu olufalansa lungi balimu omuzungu akyali mungi mu bo tebalinga ffe twebuusa so embeera bwetyo bweyimiridde baganda bange bagamba lwaki tovaayo n'olwanyisa gavumenti baleka bakuwa ssente tebampangako ssente naye nyina mikwano gyange abali mu gavumenti benjogera nabo nga bakwano bange kuba nze ndi muyimbi waabwe abayimbira ennyimba ezinyuma ate na nabo kibakwatako bali concerned nga Ugandan citizens okulaba nti nkola ki nkomawo oluganda mukwano gwange Honorable Kyagulanyi naye abadde ankubirangako ne tunyumyamu ne tulaba nga ankamfatinga mu ngeri emu oba endala naye talina kyakola olw'ensonga ebintu biri mu gavumenti si nnyingi nnyo olw'obulwadde bwa covid
kwegamba tekirigamba nti gamba Uganda ekuleeta yogere na Ivory Coast ate na Ivory Coast erina okusaba borders zonna zetubuuka okuva wano okugenda okutuuka mu Uganda ensi nnyingi nnyo zetubuuka so biwanvu naye naye mwebaza nnyo w'ekitiibwa Kyagulanyi ne bakwano bange mwenna ab'enjawulo basobodde okubanga mumbeererawo mwebale ati mu ngeri emu oba endala bingi bye ngenda okwogerako nnyo okuteekera ddala ndowooza kino ekyokubeera eno n'obulamu bwe tulimu nze ne muganda wange Splash mbibabuulidde tuli awo tetumanyi tukomawo ddi naye tulina essuubi nti twandiba tukomawo omwezi guno oba ogujja nga gutandika bwe tusuubira naye bwe tutojjukira bwe tubadde nga batugamba nti kati mujja kati tujja kukola naye nga oluusi bikyukamu okusinziira ku mawanga ag'enjawulo so Splash leeta ndabe so okusinziira ku mawanga ag'enjawulo entebe teteredde like this is it okay now? Okay ndowooza kiri oke wano musobola okubanga mundaba si byangu tekinologi bintu bya kizungu nnyo ndowooza kale tugende mu maaso mbanyonyole so mbadde ngoberera what's going on social media back home kubanga east or west home is the best nze buli kimu ekyange n'abantu bembeera nabo wano bangamba ningoberera nnyo ogoberera nnyo ebintu ebifa ewaka ne mbagamba Uganda yenze nze Uganda yeffe Uganda si bizimbe no Uganda abantu kubanga abantu be bazimba ebizimbe so buli kigenda maaso mu bulamu bwa buli muntu mbakigoberera era byonna mbimanyi naye okusookera ddala njagala ntandike nga nebazaako omwana Sheila Gashumba olw'okuba nti yasitukiramu n'ayogerako ku bintu bya cyberbullying nga bambi alabavuulwa ate Mukama n'atuyamba omulanga gwe ne guwulirwa ne basobola okubanga tuyambibwa sijja kusanyukira kugobwa kwa Tina oba kubaninga show kubanga nze mbirivinga nti Tina muntu era asobola okubanga akyusa mu nkola ye emirimu gye nadda n'atuweereza why not nze I believe she can change najja n'akola omulimu gwe gumu naye nga agukolera mu mbeera ensambusamu etali ya busungu obusungu nno kintu kizibu nja kubamba buulira awo mu maaso obusungu buno nti si bwangu wengenda okwogerera jjukira ngenda kwogera ku bintu bingi cyberbullying njogere ne ku politics wadali so sensitive naye nsaba mukama nsaasire njogere ku politics ono mu butuufu bwe nyina okumwogera ko nsaba mukama nsaasire kubanga it is very sensitive right now back home naye sina ngeri gye nnyinza kukyewalamu olw'ensonga nti abavubuka abangoberera oba abantu abangoberera bonna banneetaaga. There is a reason lwaki mukama yampa obuyinza buno oba obusobozi okufuna big following like this. Waliwo ensonga okitegeera so nyina okozesa eddoboozi lino naye ndikozesezza ntya mu mbeera eno eri sensitive kuba kati ebbwa ddene naye ebbwa lino tuligasegase tutya okulaba nti liwona we wali ekibuuzo. Kale nga tukyagenda maaso ne cyberbullying ndi musanyufu nnyo ku lwa Sheila Gashumba era nkukubira mu ngalo bravo. Thank you so much for being strong. Nengamba ne mukwano gwange oba mwanyinaze Tina yenze mu ku bantu basinga ndowooza obutaagala mu industry kubanga simuli anko nga alina kirungi kyanjogerako but nze musonyiwa kubanga ensobi zikolwa muntu mulamu ate era ndowooza okubaawo okwe era nange kinnyamba ne ngamba munange kanyongeremu amaanyi nsobole okubanga nzivuunuka embeera eno ate kinjigiriza n'okubeera patient n'okunkuza ng'omuntu I grew up kubanga nze mpise mu kusoomoozebwa buli muntu anvulunze buli muntu ankoze kyankoze naye njagala kujjukizaako bannayuganda ku kintu kya cyberbullying ekyo how dangerous it is. Nze namala ebbanga ddene nnyo nga nze ne muganda wange Muze ne Wizo twali tetukwatagana bulungi olw'emirimu n'ebigambo ebyayogerwanga nga bwe mubimanyi twamala emyaka mingi naye ndi munnamukisa nnyo nti weyagenda okuviira mu bulamu bw'ensi eno twali tuzzeemu okukwatagana era nga tuyogera bulungi. Bwe nali ndi ne Moze twali kalenda ku birthday ya Spice Dana yaŋŋamba Eddie naye abantu bano twabakola ki yaŋŋamba naye omuntu akoze atya
nenga munyiivu nnyo ng'alina obusungu bungi era ng'ebigambo byayogera muze tebyali birungi ne mugamba muze one day one time we shall overcome. That's what I said, but I didn't know when and how. Nembere neyinza kujja eyinza kubaawo etya lwa nsonga munnange nno cyberbullying ono gwe mulaba takolwabo be mulaba bali ku TV maaso no akolebwa aba employinga olw'ensonga oli ajja n'amu employinga ng'amuleese kukola mulimu ogwo avume afuna attention TV ekole ssente ne weekanga nga bannyinaffe ne baganda baffe bakozesebwa kampani ezo zigaggawale bamanya gabwe gaffe. They cannot know this. I'm sorry to say. Nabagambye nsaba nnyo Mukama nyambe ebigambo bye ngenda okubagamba be making sense era bireme kuvaamu buzibu, though I don't feel babivaamu buzibu but bivaamu I don't care. Okitegeera ne kasita nabanga nambulukuse bulungi nga ntegeerekese bulungi okitegeera bannyinaffe ne ba brothers n'abalala bakozesebwa okulaba nti amanya gaabwe gaffa bafunaako okulya bali bagaggawale kubanga abantu abali mu control beba determining ekigenda okufuluma ku mpewo. Who is the owner of the television? Who is the owner of a radio station? Who is the owner? Ani nne era nigwe kikwatako nze naawe. Olumu mbasonyiwa abaganda baffe abo kuba balina okunoonya ekyokulya mu Uganda ya leero nga bwe mugira beetunula. Naye kye mbagamba baganda bange abo nti bwe naaba ngenda okwogera ku politics kino ekigambo nyinza okizza oba okitegeera nyinza okizza naye nja kwogera ekigambo kimu nti tuli ba Luganda. Nze mumpisizza mu bulamu obutabangawo nga kwotadde ne ex wange oyo mubonyabonyeza omukyalo oyo obulamu bwe bambi osanga buli kimu yabeeranga awo nga yo obulamu bwe si bulungi lwa nsonga ebigambo byabanga bingi kubira ddala nga ndi naye nakati gye yagenda era mpulira muli naye so nga ate obulamu bukyuka nammwe abantu be mwasookerako si be muli nabo obulamu bibaamu ensobi zikolwa muntu mulamu ffenna tusowaŋŋana ffenna tuyombagana ffenna tukola ki olaba olwana n'akaana akato koozadde n'okagavaawo awo yakukubuliri ne kagaanirawo n'olwana nako. Bannange bantu bangi nze nalabako Helen Lukoma yabalukira ku TV n'akaaba nendaba abantu bangi nnyo mwanyinaze Jackie nali naye mu America Jackie Chandiru ebigambo byaŋŋamba bye bimu ku byamutuusaawo. Jackie Chandiru oyo kambabula story etaabuka etya yafuna omwami w'omuzungu ne bawasaŋŋana oba yafuna lubuto ne luvaamu ne bamulangira wajjemu olubuto muli basire queen mubasendeza munoonya mpapula mukola biki kintu ekyo kyamukuba wala era gyatuuse mulabyeyo. N'abantu abalala bangi mmenye kindeke kimoze yafa munyiivu ng'alwana nnyo. Nali njogeddeko ne Jose Chameleone obulamu bwa Jose Chameleone mwe muwoza alwana nnyo alina empisa embi biki mwe mwamuleetera obukambwe teyali bw'atyo mwamuvuma n'ekyawa nze lwakuba Mukama yanyamba nti ndi kaana kambaata mmanye ennaku yange onkuba oli ne gaakuba n'eno naye olumu nange ntabuka naye bwe ntabukira kiba kisusse naye ebyo byonna mbyogerako olw'ensonga nti byaliwo. But how about the future? Future eraga nti tusobola okuddawo ne tubeera bulungi ne tweyamba ne mukola omulimu gwammwe naffe ne tukola ogwaffe okutugambako kirungi nnyo era nkyagala nnyo but it depends how. Abawagizi mmwe abalaba era abawuliriza mukisobola okubeera abajulizi bange okitegeera mmwe abawagizi abawuliriza era abandaba musobola okunjulira oba okitegeera ne musobola okunjulira ebigambo byengezaako okwogera nti mulimu abantu abafa abasussa ndi wadde omuntu ozze kwogera kumugambako ku nsobi ye naye waliwo abasussa bambi waliwo abasussa abantu bangi nnyo benja okubabuulira benyinza okujjayo kusenga ntandika kumenya mannya nja kumaliriza nyonoonedde baganda bafe abakola omulimu ogwo ogwa critique
nesijja kujjayo manya kuba ebyo byayita kati ebyayita tusooke tubireke badde nsaba tuconcentrating ku future mulowooza tewaliwo room wakati waffe nammwe gye tusobola kubanga tukolaki nga tukwatagana mulowooza ye room teriiwo ngenda kwogera ku muganda wange Kasuku sigenda kwogera Kasuku lwa nsonga nti biri ebyaliwo n'obuzibu bwe twafuna namusonyiwa mulilla era nkiwa naye alabika yansonyiwa simanyi oba yansonyiwa nenze alhamdulillah I'm clean about him era abaana nabagamba nti programu eyo bwe bange ine ekintu kyenjogeddeko temumbuulira era temunsindikira nga voice note ezo kuba saagala kunyegagana n'abantu abo recently nawulira kuba nsindikira ku voice note z'omu kubakolako ng'agamba wenafuna 1 million YouTube subscription ng'agamba no byakiyaye simanyi tebikwatagana ono gundi olani ani nemukuweereza voice note nenjogera naye mu Luganda nemugamba muganda wange olaba nemugamba muganda wange olaba I don't know why this thing is like that. I don't know oba nyina kubeera ntya naye bangamba nti siteredde naye nga tenze ndaba nteredde kati sibitegeera onangamba nteredde okay good kakati njakwogera ku muganda wange Kasuku ye muntu gwe mbadde ndaba ng'agezaako nnyo okudefendinga cyberbullying ng'ate ayogeza confidence ey'ekika ekyawaggulu Kasuku ng'agamba bingi mugende mukebera obwo yaliko ne Natalia Mwanyinaze ng'aliko ne bakeys n'abalala confidence eyo waliwo neta bingi yakola ng'ali omu confidence eyo simbi it's good to be confident but it depends how my brother it depends how gwe weekuba mwekafaananyi nga gwe Dikenzo gwe Chameleone gwe Benda gwe Spice Dana gwani nga gwawulira kati owulira omuntu ayogera bwati just changingamu katono ove mu Kasukodde muyimbi tunuulira programu eyo I don't want to be an hypocrite because I really wish you well, my brother. I want you to have a successful life so that you can take care of your family. But we kube mwakafaananyi nga gwe muyimbi olaba presenter ayogera bwatyo ngakkaatiriza nti tujja kubakuba balimba naye nga tewaliyo muyimbi agambye nti tugenda kukukuba so bambi mbadde nteesa weekubemu omutima omulimu gu still gukole naye gukole mu nkola ennungi bino nno mbyogera bulungi mbyogeza omutima omulungi my brother naye saagala tutandike kubeera abantu abatali serious in life. Let us be serious people kubanga tukuze nze nyina omwana maya ayine kati emyaka 8 agenda kweza 9 mmanyi okwogera naye ku ssimu ne mugamba bitambula bityo nanga bakwogeddeko konze banyogeddeko ki amanyi abanjagala amanyi abatanjagala ku myaka 8. This one doesn't talk good about you, the other one is good. Omwana omuto wano twatuukawo tuti natuuka n'okungamba no me I don't want to take pictures. People talk bad about it on TV. So awo twatuukawo tutya bambi kuba mwakafaananyi nga gwe taata wa Maya kuba mwakafaananyi mwana wa maama nsaba tubeere bantu balamu programu zikole era mukole naye mubeere bantu obuntu bulamu obuntu buno nno ngenda kubwogerako nnyo naddala mu ka segment kali aka politics. Obuntu tukole emirimu gyaffe naye mu buntu obw'ekika ekyawaggulu. Remember Uganda buli muntu agamba nti njagala njiina ku mutima ngero ogiyimba mu national anthem n'oyimba n'ekitiibwa kya kalicha muova kiba kitegeeza nti oyagala abantu si bizimbe si mmotoka bantu kuba abantu be bakola ensi twagala nenjagala nkwagale twecriticizing tukolagane tukole omulimu guno naye mweyo embeera ey'okuba nti nno we can agree to disagree. Obusungu bungi bantu bange oba mukiraba okumanya obusungu bungi tutandise n'okuswala okumanya obusungu bungi tutandise okuswala tutandise okwerekodinga ku internet kuno nga tuwemula mwana wa maama
nkukakasaaga nnyabo bwino talimba. History never lie. Nze history anyambye nnyo okujjukira gye nvudde ne gye ndaga, ate history anyambye nnyo okumanya gye tuvudde ne gye tulaga. Kyova olaba ndi mwegendereza ntandise okukula ng'omuntu because I pay attention to history. Kati ebintu bino abantu bagenda biteeka ku YouTube. Omwana wo bw'anaaweza emyaka 18, 17 aba ali awo nga gwa kagambo katambiko ng'ofulumya buli kigambo ekinene oba ng'olwanyisa abantu kyokka nga gy'ogenda mutuza omugambo omuntu taba mubi mu nsi, omuntu aba mulungi, omuntu ayagala banne, omuntu ensi agikwata bulungi. Kisegera. So mu mbeera eyo right now I'm talking as Eddie Genzo, Edrisa Msuza Kenzo. Enzalo e Masaka wali era nga gye ngenda okuziikibwa. So I'm trying to make sure nti njogera ng'omuntu Munnayuganda era ayagala ensi ye. Bwe mangamba nti njagala ensi yange, njagala abantu, kuba abantu be bazimba ensi eyo. Mbaagala nnyo mwenna. Naye bambi kigambo kya cyberbullying kitadde abantu bangi mu buzibu. Tunuulira Keko. Mumuddeyo mugugulinga Keko ebyamwogerwako mpaka n'adduka n'agenda e Canada. Olwaleero nnyina akantu ke nnalabye akakeko. Bwe mubanga mwagala abantu babeere mu state bwe zityo, alhamdulillah, what goes around comes around. You reap what you sow. Kama is a beach. Nze nnaba Winnie Nwagi oyo yakoowa, Winnie yakoowa. Kyova olaba abantu, manya abantu kye balaba abawagizi baffe nabo kye bagenderako. Bwe balaba nga abantu balolomodo baabwe bavuma bavuluga, nabo kye bakola munnange. Nabo kye bakola. Nabo batandika okubanga bakola ekyo kye balaba kuba ye trend. Winnie yakoowa yabaddamu. Naffe olumu tubaddamu. Aweseke. So, cyberbullying bambi kibi. Kiswaza nze naawe. Kuba kati gwe bw'okyogera kinkosa awo wennyini. Naye ate gwe kigenda kukosa myaka mingi kubanga akatambi ako kalivaayo. Kalivaayo bambi. Ng'onneetaaga. Either ojja kuba weetaaga nze oba omwana wange. Ensi eno egenda mu maaso. So, criticizing naye mu ngeri gy'olabanga mu butuufu nnungi. A big shout out to Uncut and Spark ne bana ba NBS. Abantu abo program ezo bazikutte bulungi. Uncut yewe yali ekyali ku NTV yali sinungi nnyo. Ne kati yateerera nti they criticize oba baleta amawulire mu ngeri empackaging. Bebamu n'abaspaaka bakola omulimu olaba nti kati kirimuko ku ngeri ya respect wadde amawulire bagaleeta naye bagaleeta mu buki naye ani kati ekikola bulungi ennaku zino bagezaako kula nti tebatta muntu, they don't kill someone softly, they have tried. Kati nno kino ngenda kisaba omukulu Kabushenga. Taata wange nkusaba ki, I want to remind you nti ku TV yo kuliko olugambo lwa Sebuya, kuliko simanyi ekyenca obaka ekyenca simanyi, kaliko akasengejja nzijukira obaka avaako simanyi, kuliko programu nga 5 nga zonna zoogera ku sekita emu entertainment. Naye nga onayogera amawulire gano olya gokola ekintu eki 5 programu edde. Kati ate era gwe nannyini Abani TV okubadde Tina. Ate era kati gwe nannyini simanyi Kampala Sun lwempulira oba taata wange. Industry ogitwala mu maaso oba ogiza mabega mukwano. Omuntu ajja kuddeyo agambe naye Eddie totidde. Nze munnaye nagula olusuku e Masaka. Omuntu yenna ng'alina emmere era kino nja kigamba abavubuka temutunda nsuku kugula boda. Beera mu lusuku lwo okuba omuntu alina emmere asinga asula mu kalina. Nze bwe nali ngula ekibanja kyange nyina ensuku kati ezi munansonyi babulire naye I want to inspire seeraga nze siri mwerazi. Naye bwe nali ngula olusuku lwange olwasembayo
nagamba omuntu dikati kuyimba ne bwenkuta nangamba lwaki ogedde bwetedi mukama akuwadde ebintu bingi kino kyokka kyolabye ne mugana naawe kati bwemanyi n'olusuku olwenkana bwe ruti nsobola okuva ku kuyimba omanyi lwaki nti ntekawo buteesi wali nnyumba yange nentandika kulima nga bwendi omuntu alina emmere mu nju taba bubi kati nsobola okuddayo mu kyalo nenyima ebyokuyimba bwe binaaba biganye naye kanjogere ku nsonga bambi si mu bubi siri mu kuvuma I'm not abusing anyone I'm not disrespecting I'm talking about this kindly nti emirimu guno bagende mu maaso bakukole naye si mu ngeri eyo kisuse bambi namwe abawagezi baffe ndowooza mukiraba I'm not lying can't you see it temukiraba temulaba nti kisuse bambi wekinookoma kino ekya cyberbullying ekyeku intaneti abantu kwevuma abantu kweswaza nsi kutambulira ku speed ya yiriri ekyo ekikirese politics tujja kumwogerako mu maaso awo ne cyberbullying ama victim bambi mpise mu bintu bingi nnyo nvumiddwa criticizingidwa nkoze ntya naye nga mukama nze gwe yayisaamu omukisa kino nkiddamu mukama nze gwe yayisaamu omukisa okulaga bannayuganda bannabitone nti kisoboka era mukama nze gwe yayisaamu omukisa okulaga abaana bonna abakulira ku street abakulidde mu ghetto abakulidde mu bwavu abaana b'abaavu mukama nze gwe yayisaamu omukisa okubalaga nti kisoboka kubanga nze have achieved from zero to where I am nze taata wange mu nsi yaleka ekibanja yakigula emitwalo 10 ate mukulu wange n'akitunda n'agulamu booda era mukulu wange be bamu ku bannamasaka abatandika okutunda ebibanja ne bagula booda nga yakagigula simanya ate oba yabeetya simanyi oba baagibba musajja yakigula emitwalo 10 yakitunda $2,000,000 n'agulamu booda ne bagimubba nako obadde otya gwanyumiza gwalwawo yatunda ekibanja n'agula booda ne bagimubbako manda oyo so kikyengezako tegeeza nti mugule temutunda bibanja gula booda olwansonga for security purpose nze nagule natandika okulima sirimba nsobola bwe naba nkomyewo nja balaga ku lusuku lwange sisakikola nti kinaye kikola fe backup planning nga ndaba omulimu guno gutabuse music watuse twandi batugenda gwa kubanga bakuvuma wano ne bakuvuma wali ne bakufiisa wano ne bafaani bennyini ne batuuka ekiseera kati sebo music bamugamba bichi bintu ne bitabuka Shiba oyo gwe mulaba Shiba tavaawo yakoowa mwakakooya ne bamugamba kino ne bamugamba kiri ne bamugamba kiri naba fenna bwe tuli sinzenzeka all musicians are victim kati nzire ku muganda wankasuku nti embeozo ejonyumya era no defending a cyberbullying n'obugumu obw'ekitalo bano abayimbi abakulimba nti bakwano bo they are lying they are using your platform to become who they want to be but they hate what you do ate nga munaye nga bw'omanyi ogenda kuzaala obwana bwesange n'obwaffe ku masomero nga bulina okusharinga ekyokulya oba nga bulina okuba obw'omukwano ensi egenda mu maaso so tubeereko abooluganda somehow somewhere wenkoze ensobi ngira naye yogera in a respective way let's be intellectuals nga twewa ku bitiibwa okugamba tutambulire mu Luganda kubanga tuli ba Luganda we are Ugandans tutambulira ku flag emu Uganda flag okitegeera twandiba twawula amasaza abamu regions nenga we are one from border to border we are one we are Ugandans tuyimba ekigambo kimu we are one and we need to be one bwe tuba twagala Uganda ekule kubanga agali awamu ge galumenyama kubanga bwolaba muganda wange Ibula kyeyakola I was so surprised okulaba nga Ibula agenda astray to that extent kubanga Ibula natulako naye ne muga Ibula I feel so grateful and I'm thankful to God ochegera nebaza mukama Ibula okubanga otuse mu mbeera eyo kubanga oli muntu munansonyiwa badde nakazuukuka nti
namugamba Ibra kimanyi namugamba mukwano gwange ndi musanyufu nnyo kulwa Allah nti osobodde okubanga okyuka n'obanga okola emirimu gino abuuza bulungi ebibuuzo in a respective way abuuza ebintu abantu bye baagala okuwulira abuuza ebintu kisobola okutwala omuntu mu maaso nti akubuuza ekibuuzo n'akiwulira ne kimwongerayo omanyi we learn by doing nti nze osobola okunjigirako ekintu ate gwe n'okifunamu nanye okusinga nze n'ebiseera ebisinga kiva ku bannamawulire ba interviewer n'akubuuza ekintu n'okiddamu oli n'apiikinga n'akulaakulana yensonga lwaki bino ebintu weebiri so nali surprise okulaba nga Ibra ayogera bwatyo naye twayogerako naye bambi I thank you Ibra n'alabika nti respondinze bulungi ennyo neyeetonda ekyo nekivaawo and is willing to move forward kakati nenda bate muganda wakasuku nga bambi ate gwe oli mu kugamba agwe tewandyetonze era kye yakola kikyamu bambi that's not right so awo nvuddewo sivaawo mu bubi nkugamba we are one okitegeera tuli bawamu okitegeera naye tukolere emirimu egyo mu mukwano gw'ekitalo okitegeera ninze response yo bwenaaba gyeri kyonna kyenaavaamu otujja okutambulira kwagala nnyo era njagala osigaye ngaokola omulimu gwo ne banno nayankose ndi ne Jenkins n'abalala bonna abatambulira mu kkowa eryo nze sembyayo ekigambo kimu nti one love okitegeera so awo nvuddewo ku bantu bangi bagamba Eddy Kenzo tulinda mugole kyova olaba nze nasazeewo mbe ngamba kubiramu luyimba nti tulinda mugole lwa nsonga nkole ki what can I do okunoonya omukazi oba okunoonya omugole si kunoonya nseenene nti ziri Masaka tugende tuzinone saagala kuddamu neekoone ate saagala kugandize mutuukirivu ennyo katusooke tutambula empola nja kubamba buulira naye sofa mugire nga mujamenga kayimba si kabi then nga bwe tulaba what is next nja kubamba buulira anytime any day naye nga mwebala okubanga mwaleeta omulamu ogwo ne tukufunamu n'akayimba nawe ya entertained and ketulabe anytime tomanya nandisuulawo enkyo oba luli oba lule let's sit don't put me on pressure okitegeera so mbadde nsaba tumuvingeko mu maaso njagala kuintroducinga ekigambo kye bayita obuntu ekyo kiri ku mujuzi gwa Sundown e South Africa abasajja ba South Africa bakikozesa nnyo obuntu so mbadde nsaba tukozesa obuntu bulamu okulaba nga tukola ebintu bino buli muntu yenna ali eyo nga mpushinga mu politics kati njagala osembere njagala kwogerako naabo ba politician mwenna mutega amatu abantu mwenna ng'okimanyi nti oli passionate ku politics kyangu tunyumyemu politics is a dirty game politics is a dirty game that's what I can say lwa nsonga nze kennyini ng'omuntu mumanyi njagala nnyo abantu njagala nnyo Uganda njagala nnyo bannayuganda ebibanyiga binyiga tunyigirizibwa wamu ebibasanyusa binsanyusa tusanyukira wamu whatever we are going through tubiyitamu ffenna nange mbiraba era bw'oba oyagala kumanya nti mbiraba wuliriza ennyimba zange limba lwa biwoobe ulize ne volongoto that's how much you will know what is on my heart. We all want change, but the question is, what kind of change? Nze njagala change. I stand for change. I want to see someone new. Njagala ndabeko ku muntu omupya. Tulabe Uganda yenza kutambula etya. Ati bwe wanga muvubuka kijja kwenkalira nnyo ng'emyaka gye kyali mitototo 40 something to some 30 to 40 something. Nja kuba nsanyuka nnyo. Now the question is tutya. How can we achieve this? That's my question. Lwansonga nzikamba nyumize. Munnange kati nzira ku kigambo kiri kye nabagambe kyengendo babulira obusungu okunyiga. Omuntu anyiza abamulala nnyo. Ntegera nze nava mu America mbiseera by'olutalo lwe twavaamu
nanjogera ne bannange ne mbagaba nenzija ku airport naye nagenza okukola research nga ndowooza ennyimba zino ze nayimba n'ebintu bya people power bino byendimu byandindeetera obuzibu ku kisaawa awo naye mujje mumbeererewo mujje tulabe ekyokukola kubanga ndi mu kutya nanga tujja kubaawo no problem ati bwe najja nze saabasangawo kintu ekyo ne kinkubanya wala ne nga yine tuli kuki ate nenzija nsungwa mu miswiba ne batukwatirawo era nga bwomanyi nti ffe baali batutidde nga balowooza byabufuzi basimanya I don't know nengera nali ntiddemu nga ndaba sijja kunenya monti yena nenasangawo Segirinya ndowooza na full figure tenga full figure ali abirongenga to NRM of which tekyali kibi Segirinya aliwo naye ani nyina abantu bange mikwano gyange banali nsuubirawo kubanga bali strong abayinza okwogera ekigambo ne kiba so saabalaba kintu ekyo ne kinyiiza nnyo ne batukwata ne batusiba ne basiba abaana ndowooza banga bameka nze nalwana nabo bwomu ne mbajjayo mu makomera nga teranyambyeko ekyo nakyo ne kinyiiza nene nsirika kaakati neŋŋenda nayitibwa oba nagenda mu State House okutwalayo za award ezo zintroducing the president nali nakuba okulaba President Museveni mu 2011 ekolola awo ndowooza oba yali koloba I don't even ndowooza bundi bujjeyo nga si munnange teyali mukwano gwange no naye yali ndowooza mmanyi ng'omuvubuka omuyimbi era bwe namala okuyimba yampa ebbaasa bbiri tezaali namu kyalimu kiri awo kyamaanyi nenzira mu byange kyamukisa mulungi ti benali nkolera baali bansasula abasajja babantu abakuyimba ku radio ye obundi bujjo lwe nakoma okumulaba naddamu okumulaba jo how many years are those era bwe namulaba ne mu introducing ezo naza acknowledge nga kyansanyusa ng'omuvubuka atobye nenga nti bw'abanga president w'eggwanga asobodde okuwandoosinga emirimu gyange eri eggwanga mukama mulungi however much nze naye tulinamu bye tutakwasaganya but remember obuntu bulamu we can agree to disagree nti bw'abanga I still a president I have to respect nze mikwano gyange abasinze okunyamba wano wendi bali mu gavumenti bwe bakola si gavumenti tenanyambako gavumenti era tena buyambi bweyampadde nga yo naye abamu kubakola banyambye nnyo bambi okunkubira ku ssimu ne bankonsolinga ne balwana ku bya flight ne bakola ki nga bakikola on an individual level not government wekitegeera nga kutali n'owekitiibwa speaker naye nagezaako okulaba nti anwanira nakati yaŋŋamba edi we are trying gavumenti yo tenanyamba nti gavumenti evuddeyo okuyita mu office bweti nti edi tumukoze tutya naye kwegamba ngezaako kulaga ki nti obuntu n'obuntu bulamu mwene embeera mwe tuli bujjirawa nti bwe navaayo navumwa nnyo ng'ebifaananyi byakafuluma ekiro kyonna seebaka kutulo ng'abantu abanvuma bakwano bange mbadde njogeranga nabo ku ssimu baganda bange tubadde nga ffenna ku ssimu tuteesa nga ne bwe nali ŋŋenda nabagamba eggulo limu tiowayina omukulu yakoze ki yantemezaako ŋŋenda era nitunyumyamu nti atya bo bennyini ne bambakira olw'okuba ensi embakidde nga weeve bakutte ey'ensi nalumwa nnyo kati bwe najja kati ndi ku busungu kati bwe najja nze ne president tetulina ne twayogera bingi awo twayogera ku music teyampa na budde bungi twayogera ku bya music na award ezona kubanga nali sirina lukusa lwogera ku politics because I'm not a politician senga nali mu kkoweeryo yali ajja kumpa obudde obwo naye saali mu kkoweeryo era teyabumpa twayogera ku ekyo naakola ebibi navumwa kiro kyonna seebaka kunga abantu abanvuma mbamanyi ng'abantu abanvuma mbamanyi nga ne bwe nali ŋŋenda nabagambako nti no mwategedde no nti kabwejjo mbiragize nakirabanga obunanfuusi nenyiiga ng'omuntu kati bwe nnyiiga nenfuna press conference mwe nayogerera ekigambo ekigamba nti sijja ku campaigningira Honorable Kyagulanyi ekintu nakikoza busungu bwe nakyogera
omuliro ne gweyongera waggulu ne gubumbujja bwe buti nga tewali ankubidde kasimu kuŋŋamba nti lwaki wayogedde bwotyo osobola kimenyawo kyekiganye jangu tulabe nobody bayongera kuvuma bavuma nakati bakyayogera ebigambo bingi omidingota President Museveni naye mazima ddala mbadde nsaba nkubuuza nga ye Gwedi Kenzo Munnamasaka eyali omunaku mu banaku ffe twali bapakasi mu bapakasi nga ffe bapakasi mu ghetto twali bave mu ghetto nga ffe tukolera abe mu ghetto kuba taata wange yali musajja munaku mama wange yali munaku yava Rwanda eyo kitange Munnamasaka Munnabuddu famire zaafiira mu ntalo abamu awulira simanyi baliwo abamu byonna awulira buwulizi kwegamba that's me kati nfuna ntya kukola okuva ew'omukulembeze oba nfuna ntya ekirowoozo ekigenda ew'omukulembeze nakkiriza nti jangu ate ne ŋŋamba nedda mba ntegeera abantu bange mba ndimu amagezi lwaki ntandika okuwala n'abantu olw'okuba ba NRM olw'okuba ba gavumenti nze omuyimbi senga mbadde politician tingenda kwesimbawo ku bwerosi 3 ku bwa meya ku bwani oba member of parliament nandi badde mbirongi nga certain political party nenzija nesimbawo nengamba amwe tuba wakanya muveewo ffe tuba tuddako olw'ensonga I'm going to represent somewhere naye kati nze omuyimbi ayimba ennyimba ezisanyusa abantu bonna ntandika ate okubakwata mbaawulemu nze nali mpagira people power olwa muganda wange Kyagulanyi kuba nze siri wankwe bamukwata nga nyina okuvaayo era nakati ne bamukwata ne bamusiba ne batandika omucunyanga ndaba agenda kufa nvaayo era kubabeera ku street okwekalakaasa mbaako kuba oli muntu wange ekyokubiri ekigambo people power our power kinsanyusa nnyo era abakiwagira mbaagala nnyo kubanga kirungi amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe temulimu offense I like it but the question is tukikozesezza tutya era tukitambuza tutya gwooza muganda wange ampuliriza nze musuuza waza kuyimbira obuyimba tuzze tukwatagana have inspired you have inspired me ozze mu show zange ongulidde ekyokulya nange nkusanyusizza wandibadde ofunya stress njikujjeeko ate tuwalaŋŋane olw'okuba politics fe abatagenda kutuula mu office nti nze leero njagala nkubulya nze natuulamu nadde ndaba muganda wange Arthur bali luno alina ka video ke yakola n'agamba nti omanyi bintu bingi ffe betutamanyi nga tubirabira wano naye ng'ate eri ebbali kirala n'agamba nti bw'abanga omwami Besigye ne Bobby ne banna abalala bonna bwe baba nga bamanyi nti no ffenna tuli opposition twagala wate tuli opposition naye tunyigirizibwa twagala tutereezemu twagala okuwamba obufuzi buno lwaki tetukolagana bwe tumala okukolagana ne tuvaamu omuntu omu n'atukiikirira naffenna ne tumanya nti munnange kati nonga eggwanga nti tuli ku mulamwa gumu era naffe ffenna foosi yaffe tugikola ki tugiteekayo kuba tuli bangi ate tuli mu kussa kimu naye bano abantu bennyini baganya okwatagana aba example baffe baganya okuvaayo omuntu omu ajja atukiikirire baganya kakati nze musuuza omuyimbi alina okuyimba oluyimba lutambule mu bantu bonna nsanga ntya munnange olw'okuba ayambadde people power ne muvuma nsanga atya munnange olw'okuba ayambadde jemu oba NRM ne muvuma nze kuba gwe sooka weetunulemu kati gwe yambala nze kubanga be bagenda okunziika be bagenda okunzijanjaba be bagenda okujja mu show zange ng'ovudde ku biri kuba buli muntu n'abantu abamu be mulabaawo bagenda kuba bakansala bagenda mu palamenti bagenda mu presidency bagenda naye kati nze naawe mukwano gwange ndaba ffe tusigaddewa tubeera ku kyalo kimu tuli mu zooni yemu tukola omulimu gwe gumu twetemye embale tusigaddewa baaba nga ne bana batukulira batino tulaga baganya okuvaayo omuntu omwajje atugambe nti tutambule n'oyo bayinza batugamba nti bonna batambuza eddoboozi lyerimu naye eddoboozi liganya okwega lwaki tebatugamba awo nendabanga sibasobya olw'ensonga
abantu tusobola okubeera nga tetukwatagana naye ate nze nzigiramu wakati nze how about me kati nze omuwagizi waabwe bo baganya okwegatta kati nze omuwagizi waabwe nange ngana okwegatta ne baganda bange ku kyalo bwe tugenda okweziika bwe tugenda okwegulira ekyokulya ate naffe tulwanagane kati nze nga Musuuza n'ensalawo nti ngenda kubeera ki ngenda kubeera neutral. I don't belong to any political party. Nengamba nze nga Musuuza ayetaaga abantu abagenda okunguperekera e Masaka banjiweko ettaka sigenda kubavuma olwa political gundi zaabwe. Wadde ebinyigiriza bingi era nandyagadde okulaba mu nkyukakyuka naye enkyukakyuka eno njagala nga ya mirembe naye olunanzita kandudde ebbali si mu bubi era wano wennyini nga ndi ku live eno siri mulalu njagala okubagamba nti okunyiiga si kulungi bambi abanyiivu bangi naye tukendeeza obusungu kuba omuntu yenna nga munyiivu ensalawo ye eba si nnungi. Abawagira people power mbaagala nnyo mugende mu maaso ekintu kirungi nnyo ekyo era n'abawagira NRM n'abawagira Jema n'abawagira mugende mu maaso sibalinaako buzibu okitegeera naye nze munzikirize kambayimbire ennyumba after victory mumpite ku pate zammwe tuyimbe tujaganye obuwanguzi munzikirize ennyimba tutambulire wamu si mu bubi nze kambe muyimbi agenda okubasanyusa kubanga kati nze ngwira muwa mungamba buli kaseera vaayo oyogere kino vaayo oyogere kiri vaayo oyogere kino ekintu kyensobola okuvaayo nenjogerako olwaleero politically kwe kwegatta obumu nti tubeera abantu balamu. Nze nkimanyi mugenda kunvuma nnyo lwaki oyogedde bwoti lwaki oyogera otyo naye tubeera abawamu era njagala okumenyawo ekigambo kyenayogera luli nti sobola kukampeiningira Mwami Kyagulanyi Mukama bw'anaaba ayambye nga bongezaayo bino nja kumukampeiningira kisazaamu kiri kuba nakyogera ndi munyivu kati ndi soba nga biwedde ne bongezaayo ne kubeera okulungi nja kujja okumu entertainingira abantu be in fact naye nga bwe nja okujja mu entertainingire era njagenda entertainingireko ne Mwami Besigye bw'anaaba mpise njagenda entertainingireko ne NRM bwe banaaba bampise nja kikola ku Mugisha Muntu bw'anaaba mpise. That's what I'm gonna do. Oba muntu alira mu category kya I don't know naye nze nzigiremu wa nga bano bonnyini bakama baffe baganya okuva ne batulaga ekikuba ettuufu kigere nkuli ntya nze omuyimbi nze omusajja tagenda kukeera nkyambo nyina office mwentuula buli anampita nti jangu osanyuse ku bantu bange nja kujja luli naliga nja byesamba saagala temumbuulira naye nze buli anampita nja kujja naye sigenda kwambala kalazo nja kujja nyambadde nga bwe nyambadde nkusanyusiza abantu okuba abantu bo bakwano bange baganda bange bakiraya nti bange nveewo ngendeeka buli anampita nja kujja abo kisebe kubanga nali njogera ne mukulu wange Kyagulanyi statement eyo gye nakola yamumenya omutima era nange nenkizuula nti nayogera bubi sina nsonga lwaki mba simukolera kyabansabye senga amakikola mu bulungi bw'ekitalo nze nandyagadde change naye ey'emirembe senga tufuna peaceful transition of power nyinza okusanyuka obulamu bwange bwonna ne bwenfa kuolwo naye bino ebintu by'okulwanagana ne baganda bange nze kati nenkubamu akafaananyi nga nkubidde bengepenge essimu omusajja namulaba emyaka mingi nnyo emabega nga tanagenda na Sweden ne musange Sweden netuli ekikoma ne tutambula ku street etunyumya ate kati mukubira muvuma gwe ne nkubira gundi muvumye nze sigenda kuvumagana n'abantu sigenda kwewalana n'abantu bange omuntu aliyo ng'olaba oyagala okumpalana n'okunkyawa n'okunvuma it is up to you naye nze nkwagala nnyo kubanga at the end of the day sina office mwe ngenda kutuula naye ate nze nettira emikwano egigenda okuntwala mu maaso so mbadde nsaba baganda bange mwenna abanyiivu mukakkane mujje tubeere ba Luganda tusigale nga tuwagira abakandidenti baffe buli omu baayagala mubawagire promote them to higher levels put them in the big offices
nefe tusigale naffe abalonzi nga tuli ba Luganda kuba nze nasigaza kalulu era ngenda kulonda naye kansigaze kalulu neme kwongerako bingi kwetta mikwano oba okitegeera sigenda kwettira mikwano sijja balimba era politics mwagala nnyo naye nga mwagalira mu leadership simwagalira mu kigambo politics nti politics because politics is politicking playing games and playing on people's mind nenze njagalira mu leadership kubanga nange nyina abantu benkulembera nyina abantu abanzikirizaamu nyina abantu abanjigiddeko nyina abantu abandabiddeko nyina abantu bensanyudde kati ate ntandika okwewanana nabo gwe kubamu akafaananyi nga ngenze erugazi mu kikaali abantu benalinga nyimbira ne basanyuka nga kati tuli mu kwekasukira bucupa. Does it make sense really? So politics owanga bwe mnyizo mbagambira nti nze politics simwagala naye njagala bukulembeze ba leadership kubanga ni mukulu wange Kyagulanyi namulaba ajja ojinja nagamba ye is not a politician. He's a musician and there is a leader and it's true he is. Era nagamba is not on opposition tali ku opposition is an option era kituufu kati nange wengwa mbagala nnyo baganda bange era njagala tutambulire wamu nga tuli ba Luganda naye nsaba mukakanya obusungu bambi n'okweswaza ku intaneti abantu mukyawaganye nnyo ebivumo bingi okwekyawa kungi nze ndabira ddala nga tugenda kwetema olaba nali ndaba omu ku bakungu ng'ayogera n'agamba nti abamu ku bantu bananyini bodaboda ezo bemulaba bubalina mu gavumenti omwo omuntu ng'alina gavumenti 2 3 emitwalo 2 bwe mpulira sirisho nawulira ku intaneti okwera simanyi oba kyali kiboozi okitegeera kakati nze nga ntandika okudda ku street ndi mu kulwana ababoda ng'okumbe omuntu gwe nnwanirayo omu ku batunyigiriza bwentyo bwe ndowooza okusinziira ku kyempulira so njagala tutambule bulungi nga tuli ba Luganda abananjagala munjagale abagenda okunkyawa olw'endowooza yange nammwe mukikole naye nze njagala tutambulire ku one love twagalane tuleme kulwanira mu nsi yaffe gwalowooza nti bino byenjogera bino mbiyiya buyiya kati ddayo ogende ne ku page ya mukulu wange Kyagulanyi nina ka video ke yampositingako nga mbagambe message yemu nti me am here for love I'm a leader I'm not a politician because nyina group y'abantu bentwala nyina abakozi bange nyina abawagizi bange nyina Dickenzo Soka Academy nyina Dickenzo Foundation obuvunanyizibwa obwo bwonna sisobola butambuza omu nyina butambuza n'abaganda bange both aba people power abaani kuba mulina okunyambako tutambuze ensi yaffe ensi bantu so comment zino zemunterangayo buli kaseera watuvaamu wakola otya saabavaamu mbaagala nnyo era kyemukola nkyagala nnyo naye mutukikole mu mirembe egy'ekitalo in a peaceful way. I would love it and I will be part of it and I'm part of it. Mbaagala nnyo one love obuntu bulamu nti bino byonna bwe tumala okufuna enjawukana eno naye obuntu omukwano guno Oluganda nze naawe tusobodde tutya okubanga tetwetema amajambi tugende tulonde era abantu baffe betwagala tubawaane na nnyo tubagazisa abalala mu bulungi obw'ekitalo wanze muli baganda bange nze me am ready to entertain any nali nagamba nabivaamu sijja naye buli anampita oba ku pate yo ng'owangudde oba mu kampeyini yo nja kujja nkuyinyimbira abantu era mbasaba okuwagira kuba wampise yigwenna byonna gy'ogwa no matter who I will come. Oba oli independent oba oli ani gwe kasita oba ng'owulira onjagala nongamba Eddie nkuyite Busia neesimbye ku bwa member of parliament jangu onsanyusize mu bantu bange I will come my brother. So mpozi kamba gamba nti abaganda bange nti nze awe standing for one love. I stand for one love. I stand for ubuntu n'obuntu bulamu. Mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okundaba abalinda omugole katusabe era yenkomerero tesobola kubeera singa ebbanga lyonna anytime nja kubamba buulira naba nfunye omuntu gwe neesinga nja kubamba buulira anytime
abalina okukola ka video mu contacting Martin baagala okubeera mu video mu contacting Martin mu kikoleko then nyina video empya gye ngendo bawereza gye na shooting ra wano project zange zenkoledde wano nja kubanzibawa era n'ebyenjigiddewo mwebale nnyo mwebalire ddala njagala twongere okutambula nga tutambulira mu Luganda n'omukwano mu analyzing ebintu an intellectual way. This be intellectuals nkugamba tuwanyisiganya amaloboozi gano mu ngeri ennungamu buli muntu yenna ali eyo ng'olaba njogedde ebintu ebiyinza okubanga tebikusanyusiza nkusaba onsonyiwe era nkusaba on contacting. You can inbox me, you can look for me, ne tutuula ne twogera nga abooluganda nga tumaze kuyomba. To convince me, you don't need to abuse me, to bask me, to do whatever. No, you just need to tell me nongamba amneda edi wakoze ensobi ekituufu kyekino. Please leka twogere tutyo, leka tubeere mu kategori eyo awo wali wate baganda bange nteeseza bubi kubanga twandibadde tudda ku side emu ffenna ne tuteekayo force ne tuyimiridde kwani kubanga nze njibirivinga Oluganda Kyagulanyi alina amaanyi mangi naye ne bw'anaatuula mu ntebe abalabe be mubamanyi beebo ab'opposition nga tekwotadde ne gavumenti gyagenda okujja mu buyinza gyalwanisa bano bennyini be bagenda okutandikirawo okubeera opposition ate ne bano kubanga nalaba mu ekitiibwa Mugisha Muntu ng'agamba abantu bwe yali asayininga abantu n'abagamba mba promising tugenda taking over the country one day tugenda tambula bulungi. Mugisha Muntu simunubwakanya mukkirizamu nnyo ku ebintu byabikwata humbly and I like that approach. Naye ye bw'ayogera n'agamba ebintu bino tujja bituusa kakati ono bw'anaayingira ate bano bamulwanyise ate tutandike tunaalwana mpaka ddi kati ŋŋanza omugezi ayagala okubeera muganda wa buli muntu ekyo nkita nensigaliza kuyimba. I'm going to sing, I'm going to entertain you, I will perform and I will make you happy. Nandyagadde change okugirabako era njagala singa enaabeeze alhamdulillah. Mwebale nnyo mwebalire ddala nenjagala change y'emirembe. Thank you so very much. May God bless you for God and my country. I love you. Temwerabira Uganda bantu. Uganda yegwe nange infrastructure bijja luvannyuma nga ffe tubyekoledde after unity. Let's be one, let's be together, let's promote one love. I love you guys. Nze mikwano gyange egisinga bonna ba people power nyumya nabo ne daily basis. They love me, I love them. No problem. Twagalane mumpabule wensobezza ne bw'oddaawo n'ovuma n'oguna tetugenda tambula tutyo ensi tekola bwetyo. So mbagala nnyo bannange munsabire enkomewo kubanga I miss home. I really do miss home. Wadde mundaba nfunye ka skin kano but it's because wano wenfunidde obudde okwebaka kutulo maze emyaka mingi ze ndi kaana kambata ndi hasila badde seebaka mbadde hustling every day to make sure that nfuna progress mu bulamu bwange ng'omuntu. Bwe naba mfunye obudde obulala okwogera naabwe njaba buwulira how someone should hustle. Nalabye bawala babeera ku internet okwo ne bakaaba bababa bwe babamenya emitima olw'okuba nze I believe buli muntu asobola okwekolera akasente ke mu ngeri ye kubanga nze nejje wansi mpaka waggulu lwa nsonga mahasa and I will always be